bannange mukwano kankubulire ekintu kimu omuntu bw'obanga ekintu kisobola owulira omuntu mubuulire nti kisigenda kisobola toyinza kutta sente zange mpitirivu mwana ombeera yakazigizigi twali ffenna n'enkulaga fashoni y'olugoye okitegeera kubanga nali nina kulinnya nyonyi genda kuzireeta bwebale nnyo bukanyine weeyogeza n'oŋŋamba engoye ozisobola jeki ekyo nkisobola ekyo kitono nnyo kati ose byonna olugoye lwange lwayidi bino biti byompeereza ku ssimu nedda bannange njagala obeere ng'olina ekitambala twagamba kigenda yita waŋŋambye matiriyo bukennyini n'oŋŋamba nti kati ebintu byonna byekanamye matiriyo zikyafuluma owulidde nekugamba nondaga matiriyo negamba matiriyo gyondazeyo ntuufu nnyo kati giwampeereza teyeeriwa n'oŋŋamba matiriyo ya bbeeyi buli meta ya $25 owulidde bino bene nembigumira nembikakkana kati matiriyo gyompaite sukkana $5 lwaki muli babbi nnyo bwe mutyo namwe lwaki mulowooza omuntu muyombesa omuntu nemulooza nti omuntu muyombi ate oyagala nsirike biki sente zange olwoyinza tulaga omuntu kintu lwa $1.5 oyinza tugambaani zawali wansi mugondi wano simanyi munabugabo nzinotungire matiriyo efaana bwekyo noli oyagala nsirike nagambako nti lugendako zipu nagambako nti lugendako zipu ba musimu yange genda mbiri byeneri zime bimagu webale nnyo nekugambako nti lugendako zipu nekugamba ekitambala njagala kya tabani kubanga lukwata mu bulamu nga lweta nze gukwatidde taiti ontungidde taiti omanye ekizibu kyeninanga kabina ebesigwa nedda munnange nakugamba ekitambala njagala kya tabani njagala okumanya bannaye kyovala muvumaganya nnyo abantu mubatunga engoye ulidde ekitambala nakugamba njagala tabani lwansonga obulago buyita obulago bwolugoye buyita bwawaggulu lwaki muvumaganya abantu ndi haja kyokimanyi ndi munene nina kabina kakoma yiri eri ekyekutungisiza taiti kiki nkole ntya ntambule nga mbikulira muligigamba nga onigina nkubuulireko sagala kuti njagala obale mu miliyoni yange emu ekitundu amagezi no njagala obale mu miliyoni yange namba n'ekitundu eyakazigiziga yakaseera kano gibaleemu amagezi toyina nakyo nyonyonyo bagambe yidi eri Kenya kiki mundekere mbesimu yange wansasula kuyamba ku mirimu guno kundeke tomanyi kuyomba kireke alo njagala kukubuuza gwani opulidde miliyoni emu n'ekitundu omanyi biki byekole empugwe olira omukazi nakwata sente nakuwa sente olira omukolera olugoye mbuuza ogenda kuba luva kuno mpaka nsangamu luva kuno mpaka nyenda luva kuno mpaka lukaya ogenda kola lugoye lwenkanaki guwasoosa okutunga saalo ng'atunga ematanga omumanyi atatunga aleruka yidi etuuse njagala kumanya gwani gwawaawa tomanyi sente weruma tomanyi sente bwenzikolerera nze nina abaana 13 ompulidde sente yange bwenjekula mba njekutte sagala omanyira ate kunsuula ate kunfuula mulalu ompulidde aleka owulidde toddamu oba nkyusidde bazine ndishuusa gwani gwenze omanyi bampitaani nzaalibwa mpugwe ompulidde ono omukazi omanyi bwayambala toŋŋaŋŋala toyogera tereka mumwaleta ne sente omukazi okunsala sente ntwala 15 oide ngasasula ki asasula olugoye lwa $1 mu kitundu nga bugoye wandibadde waluleta kumata wandibadde waluleta kwolwo wandibadde totwebuuza nakooto oba mudalizo oba zipu oba ayagala mapeesa totubuulira toyasama tebesigwa naawe ate tulina amupisibwa nedda nze wamanyi ebintu byange bwe kiri nkoledde busungu engeri gye bakoze toyinza kutawulira busungu tebesigwa bino biveemu kati anti kuyamba tonyamba aleeta olugoye lwo obwange
miliyoni mu kitundu okimanyi mama bali abasajja boba nsaba kuzo bannange bakuwadde ettaka lyo atuwa olugoye lwo nene wasasula nyingi wali mitwalo 2 ofuna wange ate kusonyiwa kyajati gwewasasula yeye asasula opi mutonzi muwuliziganye kuganye muwulire ate mpola nakyanguya atamumpe munziriza tekisoboka olugoirwa kyetwamama aje kinojuza kamwe kitundu notaweza 3 nagamba aje tusente mweziri muno mweziri mumpe mama nkitegedde akati kuwaba oyina engeri gyosobola okikompasatinga aluwereze bino byavumye tokola kito bitwala ataluka okasita omukyakuza ayanguya abatuuzi obamanyi balinga babazi tebesigwa mama mukwano aze mukwano ababa bire kitwale nti nze era goyogera mumpe mumani kunyonyola munyonyole naye aleeta olugoye nze mpulira lungi gina mpulira nfamu n'amaluga aleeta olugoye lwayiti tulaba olwakamu ekitundu lugenda kuwera wano lugenda kukomawa yogera naye nkulese kakati munnange kale bambi nedda bambi material gendo ajigule nga bweri tofako bambi gwasula nsobola okuguma tofaayo nsobola okuguma anti yidi eri maaso ko ate kati kwongerayo olwo takwongerayo ono omukata kwongerayo oide yedi tugenda kusirira ddala ozimanyi nakuzibaaga asatu ate bwagamba mbukishe ate nalaba kina zebo yalaba nyokonyoko yalaba tetwambuulira tebesi aje tumuleke tebesigwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basiramu bannange mbagaliza Ramadan ennungi. Ramadan Kareem. Nsaba Allah wekitiibwa akkirize Ramadan yaffe etali mutalawehi etali mujjuma twekunganyiza waka ne tusalire waka akkirize okulajjana kwaffe atusonyiwe atusaasire atutaase endwadde zino enkambwe ezatulumbi nezisikakkanya ensi tukkiriza ya Allah tugonze Allah waffe tusaba okkirize mu Ramadan muno basiramu bannange mbasaba twerekereze otulo twebase twebaka kino kyekiseera ekyokuzuukuka ku ssaawa 9 ne tulajjanira Allah weweeyo yimirira okumala essaawa 4 oba 2 amagulu ne baganakankana ne gafa lagwa obulumi tulajjanire Allah klajjana kaba kumaziga Mungu alabe nti ddala swala wedduwa gyosabye eva ku mutima tusome Qur'ani basiramu tusome Qur'ani ekiro n'emisana tusiibe basiramu tetwekwasa ndwadde tusiibe tulajanire Mungu Allah ajja kutuulira ajja kutusonyiwa ajja kutusaasira mbakubiriza okusaala tusiiba n'otasaala oba osiibidde bwereere musiramu tusaale swala 5 tusale swala 5 basiramu tuli mu mbeera mbi ne kasera tusuula kasende tulina tusobola okuwazaka tuyambe kuba naffe mbino biseera abantu bangi bali beetaaga obuyambi bwaffe tukikole nnyo ate kati naye njagala nkujjukize obusiraamu tebugabira mu lwatu obusiraamu tebugaba n'owenyumya obusiraamu ogaba omukono ogwa kono ne gutamanya ngo gabisiza ddyo obusiraamu basiraamu muve mu kamera basiraamu temunyumyanga muyina gwe muyambye yamba na nniyayo yamba na mutima gwo abasiraamu bakubiriza ozukka okulya ddaako erimu empeera mashallah ne woba otaddewo kikopo ky'amazzi naye n'ozuukuka n'okinywa sagala empeera nsaba buli musiraamu olabe buli kantu akafu teekamu nga tikokakola mu Ramadani muno ofuna empeera tugifune tugiyole buva ya bannange Mungu atuwadde buno obudde bulungi teri mirimu tetwekwasa ntugenda kukola tetwekwasa ki twegayirire tulajane Mungu atusonyiwe mbagaliza Ramadani ennungi mbagaliza buli kirungi mbalamirira nga mbalajanira twesigamire ku Allah yekka tutumugata ko kintu kyonna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.